nga 13 omwezi ogw'okuna omwaka guno ekitongole ekivunanyizibwa ku nguudo wano mu ggwanga kiyunulwa kyassa omukono ku ndagaano ey'emyaka 5 ne kampuni ya EGIS Road Operations etandika okuddukanya wamu n'okuddaabiriza kilomita 26 ku luguudo lwa Kampala Entebbe Express Highway nga zino ziva Busega okutuuka Empala. Ensimbi ezaakozesebwa okuzimba oluguudo luno zeewolebwa mu ggwanga lya China ng'era okwawukanako n'enguudo endala mu ggwanga. Entebbe Express Highway lwakolebwa nga Abalukozesa balina okubaako ensimbi ensaamusaamu ze balina okuwaayo. Newankubadde nga ttole walina okusasulibwa ensimbi zino zaali zassibwawo dda, kyenkana gibadde gigenda mu myaka 4 nga Abalukozesa tebalina nsimbi ze basasula. Kyokka kati abakozesa oluguudo luno baakutandika okusasula ensimbi mu bbanga eritali lyawala era nga n'ebisale bikkiriziganyiziddwako. Ddigi za kusasula 3000, motoka ez'obuyonjo omuli ne kabangali nga za akisolo 2 zaakugibwangako 5000, motoka ezeetikka ebyamaguzi ebitono nga zifuso n'endala eza akisolo 2 oba 3 zaakusasula omutwalo gumu, so nga emmotoka ezeetikka ebyamaguzi eby'amaanyi nga lukululana ne bbaasi zaakusasula omutwalo gumu mu 8. Ensimbi zino zaakusasulibwanga buli mulundi ekidduka lwe kiyita ku luguudo luno. Bw'oba okozesa oluguudo buli lunaku kitegeeza nti gwe oli kasitoma mulungi, bakuwa discount ebitundu 5 ku buli 100. Ate bw'oba nga okozesa buli mwezi kati ng'abo abatwala ebyamaguzi batambula nnyo, bakuwa discount ebitundu 7 ku buli nnaku 3. Esente ezo saawa zino emmotoka ekozesa oluguudo luliwo bazisasula kuba baba basasula amafuta mangiko, baba basasula n'okurepairing emmotoka zaabwe nga brakes zikoze zonoonese. Kati kyetugamba nti tetukusaba sente zotasasula. Kati sente zonna zetukusaba ze sente zokozesa. Kati yuno akyekugamba tuweereze sente ezo tuziweereze omuntu agenda kulabira oluguudo luno, tulyoke tukuwe oluguudo nga luli comfortable. Ku nkomerero y'emyaka 5 kampuni eno gy'erina esuubira okuŋŋaanya ensimbi eziri mu buwumbi 122 nga zino zaakuyambako gavumenti okusasula ebbanja lye yeewola mu ggwanga lya China okukola oluguudo luno wamu n'okuluddaabiriza. We want to see an expressway which is responsive to the needs of the travelling public and provides great user experience. This shall only be possible with the support of motorists through payment of the prescribed tolls. Ezimu ku mpeereza endala ezigenda okuteekebwa ku luguudo luno kwe kuli okussaako amataala, okussaawo abakuumi, okuddaabiriza oluguudo luno kwa buli kadde, okupima obuzito bwa mmotoka n'ebirala. Olumala okupima, emmotoka ezinaasangibwa nga ziyitiriza obuzito sizakukkirizibwa kweyongerayo n'oluguudo lwa Entebbe Express Highway. Obumu ku bukwakkulizo obulala obugenda okujja n'okukozesa oluguudo luno nga lutandise okubeera olw'okusasulira kyekyokuba nti omuntu ajja kukkirizibwa kukyukira watana kukyukira oba kiyite U-turn mu lulimi oluzungu, okurivansinga ng'oluvugirako wamu n'okupaakingako. So ng'era emmotoka zokka ezigenda okukkirizibwa okulukozesa nga tezisasudde nsimbi wadde 10 zeezo ez'ebigwa bitalaze gamba ng'ez'abazimya mooto wamu n'eza ambulance mpozi n'ezo ez'omukulembeze w'eggwanga. Kaakati ffe baminisita abadde tuyisaawo ba RDC badde bayisaawo ne fulaga members of parliament genda omwana asasula akaki ak'omwezi ojje nga tewali buzibu. Singa tewabawo kikyuka okutandika okusasulira oluguudo luno kwa kutandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa January omwaka ogujja ogwa 2022 ng'ebbanga lino erisigadde erya kyenkana emyezi 2 abantu bakusigala nga balukozesa ku bwereere, so nga ne gavumenti ng'eyita mu kitongole kya UNRA bwegenda mu maaso n'okubeera nga yeebuuza ku bitongole ebyenjawulo ebivunanyizibwa ku luguudo luno wamu n'okwongera okusomesa abantu ku butya bwe banaabeera nga basasula ensimbi abo abanaabagala okulukozesa. John Cliff Wamala, NTV.